wafu naye si wafu naye bagitwagaza era tujja kukikola. Ekyo kyekirala bamaseka bamulire nnyo ku nsonga ey'okugamba abantu nti Katonda ye aliyo. Okinnyonnyodde bulungi nti nno ddala ddala omuntu atagattako ati ate biri Katonda bye yatonda. Mu butuufu embuulire eyo yentuufu kubanga ejja kyabwe. So n'olwekyo nga bwe ngambye nti nzikaatiriza webale nnyo webale ddala sente. Salaamu aleikum nkwaniriza nyali ku programu wolokosombwakedde ku macha Star TV wetubera Oblis Lujarupi yesembera bote bitambula. So olunaku lwaleero ku Pearl of Africa andi ne muganda wange Big Eye Professor agamba atya ali bulungi ogamba atya muganda wange ekisiibo tukitambuza alhamdulillah. Tukusanze wano ku Pearl of Africa kyekikuleetawo ekindeetawo nti no program eziriwo ziri ku Allah program yonna yonna nga ya Allah mba nina okuteeka buli kimu ebbali nembeerawo. Omusajja nga gwe omututumufu ate ng'Omuyisiraamu osobola otya okuba ng'oyita mu kisiibo kino? Kiraga abamu batera okugamba temusiiba temugoberera swala ezo temuzisaala, oyisa otya mu kisiibo kino? Ekirungi nti bagamba bugambi naye nga nze kyemmanyi nti abantu abamu ngamba munda mufu batumanyi kungulu naye si munda kitegeera. Nze ndi musajja musiraamu ate omukkiriza ddala kiwulira munnange era ekisiibo nga ebizzi bitambula ebbanga lyonna mbadde nga nzija nsiiba okiwulira eddiini ebira ddala ewaffe mu maka gye banzaala. Ekisiibo kino kigenza okutuuka nga Katonda tulaga muntu sitteeka nti nalina okusiiba yalina obbalaga omuntu sibe kiri naye ngera insha Allah nja kubalaga. Aki nyingi wano lwaki tolonze kuziri wano wange amateeka gankwata olina kugijjawo aki nga gisanze ebyange naye ate munnaye si ensonga bano yakoze eki si ensonga yatuleese wano eno era nga badde ogiraba munda eri program nga bwe zitambula. Abantu abakayingira eddiini lino bwakakibwa wa muganda waffe nga ava mu sekita eno gye tubadde nga Jostede bwakakibwamu okuba nti anywera mu ddiini n'ekisibo kino ng'akimalako okuba nti ebikemo bingi n'enjala esobola okukuluma n'ebintu ebyenjawulo naddala nga tuyita mu kisibo kino. Ekisookera ddala alina okusooka okuba n'okukkiriza. Kyekisookera ddala okukkiriza kugenda muyamba ebintu bingi okuba nga anywerera mu ddiini ye kiwulira ate n'okukubiriza nga mukubiriza nnyo nti okubanga essola zino ettaano azenywerezaako nnyo akutegedde nti amakinga sure nti azitambuza mu mbeera yonona gy'abeera asoboddemu okuba nga asala kijja kumwongera imaani ku mutima. So mu mbeera eno nga tukuta obubaka ki obusemba eri kapo z'abatutumfu naddala nga bali mu ddiini ey'Obuyisiraamu mu kaseera kano beekuumi batya kuba tulengera olunaku lwaleero Dr. Hamza Sebunya ne Rema Namakula ekiri e Dubai kinyeenya magi. So obubaka ki bwa kapo zino ezenjawulo ezimu kuzeezo sayo yokka gye nkonyeko ezimu ku ezo nga tuli mu kiseera kino ekitukuvu ekya Ramadan? Bw'obanga omukyala tumuwoowanga munnaanye n'obeera omwagala nnyo mu mwezi guno ogwa Ramadan sooka buli omu yasonywemukko munne osobole okuba n'ekisiibo kyo nga kituukirivu era nga kitambula bulungi okitegeera oyo omukyala nga tomuwoowanga naye bw'obanga amuwoowa alhamdulillah kyemmanyi nti ogenda okumuwoowa n'amateeka nga ogamanyi gemulina okutambulirako mu mwezi guno ogwa Ramadan. Alhamdulillah tweyanza nnyo Professor Big Eye. Yes, mu mbeera eno kyekiseera ky'ekisiibo tumusanze wano ayiseyise ndowooza kikuyisa bulungi onyirira gwe muyimbi asinga okunyirira ne sikini ogimaintaininze temuli ekizigo omusajja omulengera kuva ku sikini paka waggulu musajja mutukuvu oye Allah gwensaba alhamdulillah. Neyanza switch yali egizeegizeemu naye nakati alinako wakoze eki watuuse. Nze njagala abantu abafaana bwe batyo nga ddala amanya nti obusiraamu bwabulina bw'abanga bukyaliwo buna bannange mujja kutusonyiwa kyangu nnyo okuba nti gy'oli eyo tukulengedde naye nga oli wa kitiibwa okuba Allah tabaraka wa taala yakufuula omusiraamu. Maghrib etuuse naye nga ekyo kitegeeza nne inshallah ejja kuba nti bajja kusitula tebo balina bajja okubatwala tebo tunamala okusibula okukafena inshallah ejja kusaala ate tunamaliriza okusaala ate sibula galange lwami tugenda kusibula okukafusaala tudde mu kisibo kati simanyi awo naye nga yenteekateeka empeeredo nga tugenda mu kutaali ekigambo kya Omar
bakhalifa b'obusiraamu yagamba nti ffe tuli kibinja Allah tabaraka wa taala kiyasitula n'obusiraamu era bwe tunanoonya ekitiibwa mwetali eno ddiini Allah agenda kukulankanya so tubeere proud okuba الله كما في القرآن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر الله سبحانه وتعالى يمين سونزو يبيع الغيب لأنسين يمين جماس تديا مني تجي وفيه وينشا تديا مني تديا شروط قوان ونوتين تجي وفيه تديا مني لملائكة تديا مني الله سبحانه وتعالى يكيامني تفوروا تنو قول الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أما نبغى نقول السبع سبع الله يكرم ولنا كل نشوى هذا موسى سبع كتبوا يكتونا مثلا تقولنا يقولنا كلنا وكساكم فصلوا كساكم وكنتم الله يكسر الله هيبقى القرآن تنو بيننا توسعي لا تقولن كلام آمين ويشين شيء نفسي الله سبحانه وتعالى القرآن كذا عملنا كقولا أكبر تكبر أكبر فموتي المثال كيفنا موسينا every second والله كقولا أكبر الله سبحانه وتعالى عملي ويكبر به إلى الجنة الله مني الله سبحانه وتعالى عملي أمبيشن زوينا الله سبحانه وتعالى عملي مكنسيو الله سبحانه وتعالى من يفشل شيء الله سبحانه وتعالى من أبانا وشركين وغيرا تبين يا الله يا من يفشل إليه كنتين وغيرا تفشل توسع القرآن الله تقول يقولون وقلوا ويسي أجاب القرآن الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أتوا إكزام الله أجاب إنسان جميل يدين كان أول بعض ينقوى ويتنى nefute waggulu n'ebeera ng'eyimiridde mu ttaka n'ejjamu ebimera ebitubeera tufunye ffenna abantu Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba ebimera ne biggwawo n'olaba nti ebimera bifudde okwati obulago obw'ensi bwe bakuzaala juzi oli mwana muto fast forward oli musajja mukulu era omukyala ogenda kuyita wakadde katono nnyo ogende mu kamuli oluusi tulina kutiisa ogamba nti abantu obulamu buno tugenda kuvaamu naye nga ge mazima kuba bulimanyi omaze emyaka ebika ku nsigo myaka 4 3 5 6 naye kuba bulimanyi kikyobuzeemu obudde budduse era obujja okutuka buli lunaku tugenda ne tuziika wayitawo lunaku 2 ne tuziika abalala babeka buziisi akusinga obuto bameka muziisi akusinga obukulu reality nti ensi eno tugenda gifaamu naye nga Allah subhanahu wa taala agamba jangu ewange obulamu buno obwensi bugenda kuggwawo wayise bulungi n'abantu abalala obulamu bwo obwensi bangi bagenze naye nga ogenda kuyinira maaso ga Allah subhanahu wa taala tufuula nti Quran Allah atukulira ngamba ya'lamu annama alhayatu dunya lahwun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal nti obulamu buno obwensi bulamu bulungi buli awo naye nga weewaana oluusi abantu bagamba nze nemanya esinga gundi oba nze manyi kitwa oba nze nakola ki naye nga amazima gali nti relationship yo erimu wakati wo ne Allah subhanahu wa taala yegasa kuba Allah subhanahu wa taala baganda bange akadde katono nnyo amasheekhe batudde n'abakulu naye nga twagala tufuliitirize mama wange Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ekitabo kirungi Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde eddiini y'obusiraamu eddiini y'obusiraamu eddiini y'abanabi bonna eddiini ya Adam alayhi salam eddiini ya Noah eddiini ya Jesus eddiini ya Moses y'obusiraamu obutagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kikutulira naye nga Allah yagamba eddiini edisa olw'obusaasizi primary factor ey'obusiraamu kubeera nga tuli basaasizi Allah agamba mu Quran وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تدرسيني 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 محمد صلى الله عليه وسلم وكنت أقول لأستاذ يا رجل نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤسس نموذج إلى لا يزال لا هو الإسلام يخبر عن كل أستاذ يا رجل
الله سبحانه وتعالى في القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.